okulondoola ensonga eno ate wamu n'okutema empenda okulaba engeri gye tuyinza okwangaŋŋamu ensonga eno. Mu ekyengulu gye tubadde tukutegeeza naddala ku Parliamentary Avenue ne awo okulina na KCCA kossa n'eri waggulu ku CPS okulina na Coach Towers embeera yaabwe erinde naye ate eno mu kibuga wansi wadde abamu bali mu kutya naye abamu bakyagenda maaso n'okukola emirimu gyabwe weewaawo tukutegeeza nti wandibadde bw'obanga oli kumpi mu bifo ebyo okubanga ofuna awootambula bw'olaba butereevu Mutaasa Kafeero abantu bo abamu bakyagenda maaso n'okukola emirimu gyabwe abamu bawulya buwulizi abamu balabi ku terefayina nti embeera oba oli awo eri etabuse nti bomu gye ziri naye bo emirimu abamu bakyagenda maaso n'okugikola era kyova olaba nga n'emmoloka zikyatambulira mu bitundu ebirala eby'enjawulo naye nga ekyengulu eri gye tukutegeezezza ewali Katonda Scovia Nakamya n'ewali Sesanga Bate abali mu bizimbe nabo bagenda bafuluma ebizimbe ebyo ate n'okulaba nga badda ewaka. Ebigambo bya Salimu Uhuru meya wa Kampala Central annyonnyodde n'agamba nti buli omu abeere ku bwerinde. Ekyamazima kiri nti omuntu oyo gw'osinkanye nga tomumanyi ng'alina ebintu by'otategeera bulungi ali mu kifo kyatudde oba atambula asembera w'ogenda mubuuze ssebo olagawa kiki ky'oliko kubanga bw'otakola ekyo embeera eyinza okubeera enzibu so bw'omulabula oba bw'oyogerako naye ayinza okutya nabwe kitofera tubeere ku bwerinde n'okufaayo ate mu kaseera kano tuwulirize nnyo ebigambo bya bakama baffe naddala abatukulembera abapoliisi bwabaddewo kankiyite okutekamu nnyo maanyi ku biwandiiko ebinjala bidde bigina okuweebwa abantu okubategeeza ku nsonga z'ebyokwerinda okulaga engeri gye bayinza okweyisaamu naye singa banaabikola tuyinza okuyambibwa obulungi tugenda kuwumulamu naye nga tukyakuwa amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga tova ku terefayina eyaffe. Good night, soft cheeks. It's time to sleep. Peaceful nights start with skin protection. That's why new Pampers Pants offer double